الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم الصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutenda Allah tabaraka wa taala katuwanirira. Tumutenda Allah n'emitenda amajjufu n'ebitende ebimutendebwa Allah waffe mu butonzi bwe, mu bulabirizi bwe, mu kusalawo kwe n'aleeta ffe, mu kusalawo kwe n'atufuula abasiraamu, n'atujja mu bangi tubeere ab'enjawulo. Wakitiibwa Allah byonna byatwewazizza mu butali bwagazi bwaffe okuggyako okwagala kwe ng'atwetaazaamu ekiyitibwa nti ayyukum ahsanu amala. Mu kubeera abasiraamu Allah anoonyaamu mu basiraamu abo ani agenda okubeera alongoosa. Mu bantu nga ffe ani agenda okutegeera Allah we olutegeera olwannamaddala. Kubiriza n'enkujjukiza nga nange nejjukiza era nga neekubiriza obutava ku mugendo gw'okusinza Allah olusinza olutuufu. Tutambulire ku luguudo lw'obusiraamu nga bwe tumusaba Allah nti ihdina siratal mustaqim. Allah tumusaba enkya n'eggulo nga tumuga nti ayi Allah tuluŋŋamye. Oluluŋŋamye olw'okukutegeera tubeere ku buluŋŋamu bwa la ilaha illa Allah. Allah tuluŋŋamye. Bw'obanga osaba ebigambo byonna by'osaba Allah musaba okuluŋŋamya. Bannange obuluŋŋamu bwa wakitiibwa Allah teri mulala abugaba. Allah yagamba nti yahdi man yasha. Bw'abasazeewo okuluŋŋamya omuntu amuluŋŋamya, ne bw'abasazeewo okubuza omuntu amubuza ng'ate ye gwe yayagadde abule. Si magezi gange naawe kubeera mu muzikiti kaseera kano nakukuŋŋaanirwako mirimu gya Allah gye tukola, si ntegeera yaffe. Abatusinga okwagala okubikola Allah tabibakkiriza bikola, bakolako bye basobodde ne bamala ne bakita ne babiviirako ddala totale n'ogamba nti fulaani yali musiraamu naye obusiraamu tebukyategeereka bw'ayina. Allah aluŋŋamya gwayagadde. Abanga bakkiriza nzizaako okusalira n'okusita omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama byeyakolanga tibyeyogerera byennyini na byennyini nga mu kifaananyi ky'oyimiriddemu mu byonna by'otambulira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, naddala ng'oli musiraamu, mulimu Allah yagukwasa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kutuusa bubaka bwe gye tuli. Okumanya ng'omulimu ogwo muzibu nnyo, bakutuma abeewammwe babuulirire Allah. Otalikire ku muganda wo, odde ku kitaawo, odde ku kojjaawo, ng'omugamba nti yawula Allah olabe bwe bataakukyawe bonna. Naye bw'ati bwe baamukyawa n'asigala ng'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah. Qul amantu billah, ng'agamba abantu bannange mwogere nti tukkiriza Allah mu mutima ne ku lulimi. Kyali kizibu era si mulimu mwangu gwa kukola. Abanga bampuliriza
mbajjukiza nga nange nejjukiza okubeera nga tutegeera Allah waffe tabaraka wa taala n'okumusinza entakera n'okumwagala olwagala okubeera nga twagala Allah kola mirimu gye mirungi emirimu emirungi gyeyogerera Allah yagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa aya ziva waggulu naye wenjagala agamba Allah nti fa arihamaha fujuraha wa taqwaha Allah omutima guno yaguwa dozi yago gye nga omutima gutegeera nti kino bwe nkikola nsinza Allah bino abyetaaga fujuraha wa taqwaha bino byakujemera Allah na bino byakutya Allah teri agenda kwenda n'agamba nti asinziza Allah sisubiremu byagamba nti kukyankola azikaali nagenza okubba nenfunayo emirimu emirungi gye nakozeeyo abadan lwaki omutima gwennyini gumanye ebirungi n'ebibi gubimanyi gwe gye weegendereze ng'ojeemye mu swala ng'oganye kusaala busaazi omutima gukugamba naye kyekikuganyisiza okusaala era omutima gukulaga omuzikiti w'oguyitiddeko nti oyise waliwo omuzikiti tosadde n'ogaana buganyi kusaala ne bayimirira ne bagamba nti bannaye ayinayo emitwalo ebiri 10,000 leeta n'osigala ng'oziyina mu nsawo ng'ez'okuwaayo weeziri n'ogaana omutima ne gukugamba nti ojeemye bujeemi bw'oba nga si buli az'amaanyi waliwo muffe nga twebaka ssaawa 6 gwa kiro naye nga webase tosadde layiri naye nga obwedde oli ku TV olaba mawulire olina biprogramu byolaba oba oli ku ssimu olina naye n'omaliriza nga otwotukututte tosadde ne fajiri nekuyiteko olwotwoto wabadde oyisizaawo nga teweebase n'olina eyitawo n'okimanya nti sigisadde mu budde oba sigisadde even lwaki ngenze kulaga nti Allah tabaraka wa taala yatuwa obulamu bwaffe n'abuteekamu elementi etulaga nti bino bw'obikola birungi bino bikyamu kyentegeeza kyeki fefe nnyini tutereeze emitima gyaffe tugirage kiki ekituufu ky'okukola nga naffe wetuteeka mu nkola emirimu gya Allah abanga bebitiibwa twolekedde akaseera Allah kakyatusaasire Allah watusaasire ne katusangawo nga Ramadhaani bwe yatusangawo obuseera buno bubeerawo mu myezi ne mu mwaka Allah yatuwa emyezi egy'emizizo naye mwana wattu nga kyakugezesebwa eri bantu bw'oba teweebuuliridde wandivaamu nga tolina kyotutte nga bakubuuza by'osombye mu mwezi guno gwa Dhulhajja ogujja bangi bagenda kuvamu nga basuubuddemu byoya byanswa nga ye alabira ddala temugenda kubeeramu mulimu ye gwakolanga ye nga alabira ddala temuli mulimu gwe emirimu egisigadde egirimu sigije agenda kubala abalala be nti Dhulhajja atuuse nti ye abagenda okusala bagagga abagenda e Makka bagagga n'atula n'akajjalaata era bangi bamanyi nti guno omwezi gw'abagagga balowooza nti guno omwezi gwe tulimu bagagga be bagenda okubeera nga bafuna empeera ani yakulimba abange tuyingidde omwezi mu myezi egy'emizizo nga gwe mwezi ogufundikira omwaka gw'obusiraamu gwe tulimu mwezi gwe tulimu tufundikira abange enfundikira y'omwaka gwaffe erina kuba ya njawulo ffenna ng'abatonde tulina kwenyweza tumanye nti omwezi gwe tuyingiddemu oba gwe tugenda okuyingiramu tulina guyingiramu nga tutegeera Allah tabaraka wa taala nti tulina mukolera birungi mu mwezi ogwo tubeereko ne likodi ze tukoze mu mwezi ogwo abange kutegeeza nga nange era nkujjukiza nti mu bulamu bwaffe bwonna Allah agenda kutubuuza akaana n'akataano ku bulamu naye ate mulamu mulimu bu moments obujja nga bwetaaga kwongera kuzuukuka buzuukusi gwe wennyini ozuukuse mudduyo ozuukuse obulamu bwo naawe omutima gwogwe ebirowoozo ebigamba nti nange I can make it kyebakola nsobola okikola nze ani atasanyusa Allah nze ani atakola Allah byayagala nina we nabadde ku jjuma ewedde ne mbuuza nti bannange ddala tubeere b'amazima ku myaka gy'omaze
gwani atasobola kusala mbuzi kuyidi seeka tetusobola kusala mbuzi nga amazima agogerwa kuba omwezi gwe tugendamu gwebyo bw'onoonya embuzi ey'emitwalo 25 gyeri teriyo siba kiri osanga omusiraamu akaaba nti emitwalo 20 tagirina naye ayina essimu ezisinga n'eno bajeti y'okugula essimu eno yagikolera myezi 3 wabula bajeti ya dhuhiya teyagifuna ogenda okumwetegereza nga alina pikipiki kwakolera emirimu gye tewali agibanjako naye nga seeka nze sirina mu dduuka mwatudde ne kapito bw'omubala ennyo n'amagoba gakola ewiiki gasala naye obwetavu bw'okusala tabulina lwa nsonga talina budde bw'ebyo alowooza nti abagenda okusala balina kusooka kubeera n'amamotoka abagenda okusala balina kusooka kubeera na zaakeedi naye ku myaka gyonna gye tumaze abange tulinze kulaba bubonero ki obutulaga tusobola okusala abange teri asala nti mugagga naddala ne mu nsonga z'okuwaayo naddala mu kuwaayo obulamu bwaffe eri Allah ola kwerekereza abadan lwaki bizibu byakutuukako naddala nga toli mu mudu za kubikola lwaki ngenzeeyo bangi muffe tulinamu ekirowoozo ekigamba nti kasita abagagga bagenda kusaddaaka batuwe siwe kiri era bagenda kutusimbisa layini batukuba ebifaananyi nga nawe olimba masikiini ekyebuuzibwa oli masikiini oba olimu abo balina kuwa era olabika otya mu kafaananyi abange nedda tubeere bantu balambulukufu tusobola wallahi unless nga nawe okyogedde nti saagala bwagazi togenze Makka kiri awo nawe okitegedde olimu ababeegonga okugendayo sala nga bw'osaba Allah akutwale kolayo akalimu akalungi gyonna gireke kutulema lwaki tulemererwa emirimu gyonna kati ate agenze Makka wuyo yasaze yabaddeyo ng'asiiba weefudde omulwadde tosiibye kati idi kembuuze otuuka okulya idi ng'ogamba olya yaki salamu alaikum idi bw'oba ogiri olya yaki era obusiraamu nakugamba bulungi naye akimanyi munnange muli mu kulya idi yaki tuli mu kulya idi ya bisolo wasaze kiriwa nti bampadde n'obakoogo noyaniriza ava e Makka tewagenze n'ova ku ekyo n'olaba yasiibye nga yasiibye ennaku 10 waliwo basiibe 10 waliwo balinda arafa yokka gye basiiba wallahu alam buli omu ne busobozi bwe naye weewunye tasiibye tasaze tagenze Makka ku idi ayambadde alumbye omuzikiti olaba ofaananye nawe oba ogenze kufaana n'oli eyali idi y'ekisiibo nga teyasiiba mufaanaganye toyina lwaki ogenze kulya masala negwe oli mpawo wengwa oliwo kulya buli kiyitawo bali baliira nsonga gw'olyawo olya buli kujjuza lubuto lwaki njogera bwe ntyo eriyo abalina obusobozi obubikola naye ng'obugayavu bwe baliko they don't care balowooza nti bw'anaasala agenda kufiirwa oba alabira ddala ng'amala ssente ze zabwereere naye mukwano olunaku lw'ogenda okutegeera wayinza obbikola wali agenda okusala akabuzi nga ateekwa kusala nte asala kwejjako sebo nabaddeko eyo era omukyala n'awanika omukono n'aŋŋamba nti nze sheeyo ndaba nti ye nze ngenda kusala nebbaawo wange embuzi ne mutundu yabwe nti ndi ogenda sala nebbaawo nti ye andi omwami ye asala buli yidi kati nange embeera tusala ffenna
kuva ddi ng'osala n'ebbaawo embuzi emu gwani akugambye bw'oba ng'okakasa nti kabbuli ya bbaawo ogenda giyingiramu nga bamuteekayo musale kamu kwata omuguwa mugitwale mu kibira wali mugisale musaddaakire abantu if not omukyalo oteeka okusala bibyo n'omusajja nakola atya omanyi balowooza nti tebalina kukola teba tebasala bali awo akutunulira butunuulizi nti kasita awo waka yasaze wallahi weeteeketeeka osale bibyo singa omanyi Allah aya gye yayogera nga sinnava kumulama yagamba nti ya audhu billahi minash shaitani rajim Allah yagamba nti yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi bw'olowooza olina ebbaawo mu mukwano ogwa ddala bwe munaatuka okwekyawa nga mutuuse wa Mungu n'okumuwunyiriza akasuuke naddala ku bye wamukola naddala nga wamukola ebikyamu oba nga ye kulyazaamaanya wakati mu mmwe ate ezo ensobi tezibulawo ojja kuwulira supiidi ebeerawo oyo gwe weesize mbu bw'asala naawe oba osaze bw'asala nga naawe osaze nga muyina sente za kibiina muguze amapoloti muzimbye amayumba naye ku pulaani ye y'okugula amayumba n'amapoloti toyinayo pulaani egamba nti nange guno omwaka ngenda kusala toyinayo pulaani ndi mu myaka ebiri nange nja genda e Makka waliwo abantu babaganda oba baani ndi omukisa gusanga akoze atya ndi omukisa gusanga yeetegese gwe bw'onaabeerawo nga tokoze otya teweetegese naye banakukuleetera togenda kugenda kubanga tolinayo mudu zikola zitya sooka weetegeke nti ngenda kola ki oba tegese bulungi abange nsooseeyo ennaku zisemberedde kyemmanyi bagenda tandika emikolo gya hijja nga 7 bwe mbasirabidde si bwe kiri sheekhe nga 7 tutandika hijja aba Allah baatutte abanasiiba awo tugenda taabo kuba tutandika baani ntegese bulungi Arafa ejje tulye Idi wali wonna naye mbuuza ogenda kuba oyanjula ki mu kulya kwa Idiyo awo wali question byonna tubikoze naye Idi woba ogirya ogenda kuba oyanjula ki mu mwezi guno sofa ogenda kuba okozeemu ki kikibuzo nkikulekedde abanga bakkiriza mu mbeera eyo Allah yagamba kuba guno omwezi ekisinga okubeeramu ekikulu mu byonna njagadde gwe tuba tutunuulira okusinga ekirimu ekikulu mu mwezi guno kukwerekereza mu byabugagga n'amaanyi gaffe kuwaayo wa Allah kuwaayo wani wa Allah kyekiri mu mwezi guno abanasanyuka ffenna unless nga nawe weewaako obujulizi nti ekituufu ndi munaku ate ng'omunaku waliwo tunoonya omunaku ddala omunaku wandiba toliimu kituufu embeera yandiba si nnungi kuba kati buli omu gw'obuuza gamba ekonome yafuuka kiki yafuuka ekonome era ennaku zino tewali yagamba nti obulamu bulungi abadan era gamba ekonome yatabuka kati ng'etabuka leka kwerimbe wa Mungu kuba ye akumanyi mu nsawo yo ntegeese bulungi sagala mufaanane musajja gwe baagamba omwalimu yali ali mu muzikiti nambanyumizaako wano omwalimu yali mu muzikiti n'abuuza nti bannaye namugamba nti musiraamu tuweeyo emitwalo emeka 5 Siraamu n'amugamba seeka naawe njagaza ki emitwalo 5 sikola ki sijirina n'amugamba gwe ng'akumanyi nti ogwako ssente n'amugamba nti ekituufu sirina n'amugamba oba tolina ssente saba Allah azikole ki akuwe ssente n'amugamba naye oba ozirina saba Allah azibuze seeka edduwa eyo ddamu amiina akusabidde edduwa nnungi nnyo kuba oli yamugamba nti sirina ssente n'amugamba oba tolina ssente nsaba Allah azikuwe n'agamba nti Allahumma amin oba tolina ssente oba olina ssente nga toziwaddeeyo
saba Allah azikujjeko. N'agamba naye seeka toyagaliza banno basabira sente ziggwewo, n'amugamba ngambye tolina sente. Naye nga lwaki bantu twewaayiriza? Kale bw'oba toli mu beewaayiriza ntegese bulungi, nze sijja kusabira duwanga ya muwalimu. Naye nze nkugamba bwe nti kiteweewaayiriza weetetenkanye mu mukwano omungi n'obwagazi obungi, weegomba okubeeramu ababasala ku olwo. Abantu bali ku nnyamayo, bali ku nnyamayo. Naawe obeere nga naawe gwa paakinga obuveera ng'oweereza ku bantu. Saba Allah atuwa obusobozi opaakingeko nga naawe oweereza ku bantu. Nga ayi Allah wange ekituufu ngezezzaako kye nkoze. Mu mwaka guno guweddeko nga nange nsaddaaseyo embuzi oba ente. Saba Allah onsiime omwaka ogujjeera ompa obusobozi. Tolina na kwotandikira kusaba Allah, bangi tetulinaawo tutandikira. Tolina na nsonga gyewa Allah nti ntandikira kuno, wabula okukuluma obukukulumi. Even lwaki mbategeeza okubeera nga tubigattagatta, tulowooza nnyo mu kubeera nga naffe tukola omulimu omulungi mu mwezi guno n'ennaku endala zonna, tubeeremu abakola emirimu emirungi. Naam, Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim. Tugenze mu suratu Munafiqun. Suratu Munafiqun, Allah tugamba aya eddirira esembayo, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Wenna anaba uliriza kano ka message kalungi nnyo nno keetaaga okuwa obudde seeka tukawe ku budde. Allah agamba wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah tukubiriza mu byonna ebitumenye mu bulamu bwaffe bwonna, ebize bikutulabankanya n'osiba ku boda yo, ebize bikumenya n'obeera ku chapatizo, ebikubeezeza onobeera ng'oli mu haso, ononya sente, olafuba n'enkya n'eggulo, ezo z'okoleredde emmali gy'okuŋŋaanyiza. N'ozimba emutungo, simanyanga n'ozimba ebungereza, simanyanga n'ozimba Uganda, buli omu oba ozimbye Kasawo oba ozimbye Kalagi, n'oyiyo obeerewo mu bulamu obulungi. N'okola sente zo, Allah akuwa magezi. Allah tuwa maki? Allah tuwa amagezi kye tulina okukozesa sente ezo. Allah atulabula, atubuulira biki bye twetaaga okukola. Allah agamba wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut. Allah yagamba mbalabula, mbawa amagezi, muweeyoko, mutoolemu bannanga abakola abalina sente. Allah bawadde ku riziki, mutoole mu riziki ya Mungu. Allah atola muntole. Allah kuwadde be wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Uliriza, weeyambi otolemu ebyo Allah byakuwadde, obugagga bw'olina waayo ewani ewa Allah. Lwaki Allah kulabula? Allah tuwadde akagamba ako kakulu nnyo, okoze emyezi gyo munnange ne bofuna 10 waayo 2, kubanga tomanyi batayina sente ezo zolina. Naye lwaki ngenzeeyo n'agamba min qabl an ya'tiya ahadakumul maut,
yagamba Allah tabaraka wa taala muweyo ngoluve nga bachogera bati seeka mu luzungu mwaba luzungu ennyo seeka soko nyabyeko mu luzungu njagala ekintu ekiri behind this nga kino tekina happeningawo muweeyo nga temunatuuka kufa ebeerako naawo tensi seeka eyo eriwa tensi kyeyo ate seeko ndeseewo omuzungu andeseewo Allah agamba wa anfiqu muweeyo min qabl an ya'tiya ahadakumul maut nga okuwaayo kuno kwemuwaayo tuli fenna ng'okufa tekunabakola ki kyategeeza kyeki nga tonaba kutuuka kwejjusa kubanga ye Allah akimanyi bumanya nti mateeka teri agenda nga sente zakoze azimazeewo kano bokategedde salamu alaikum nkukakasa bukakasa nti sente zokoze mwalimu sente zetukola tetusobola zimalawo tulina bye tulina okulekako ku duniya nga si byaffe akobo kategero osobola okuwaayo nti buli kyokola kyonna togenda kukirya si buli kyokola ndi ogenda kukyeyagaliramu si buli kyokola ndi gwagenda okukifunamu abadan waliwo ebigenda okusigala nga si tokyabirinako se tebirinako kwogera bagenda biwa batabikolerera awo ogenda okubeera okwejjusa Allah kyagamba nti munnange nga tana okuleka bino bigenda kukaabya nga tebabikola mu mirimu gya Allah ezo bajeti zokola nti nno kati kantereke ebitwalo 10 kwa akawunti next obukini agenda okuzijjayo ninayo biliyoni 5 wali agenda okuzijjayo gwotamanyi oba gwe bagenda ozisikiza kati nga tana bakugenda olajanene Allah nga kubuuza kana nakatano mu mali gye yakuwa soko weyo min qabl an ya'ti ahadukum al-maut ngokufate kunetwala omukumwe abange kyoyina okumanya nti okufa kujja bagutatan kujja kwakibwatukira kuyingirawo buki tekuyina alamu kati kuyina okujja ng'obaddemu ababadde beesunga okusaddaaka oba nga wasaddaase n'agamba nti okufa bakunajja ng'omuntu takwetegekedde wulira ebizibu ebijja ng'omuntu Allah agenda kweta malayika yemutwala nga tanneetegeka wulira bw'agamba fayaqul agamba nti fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib omuntu agenda atuuka akaseera ng'okufa kusembedde alaba Allah tabaraka wa taala malayika yebegenda tutwala bino bibeerawo sooka olize bino bibeerawo nga tugenda kufa Allah akulaga ebyobugagga byobadde oyina ekitegeera bulungi seeka akutumiza mu baana bo mu bakyala bo n'abakulaga n'akulaga amapikipiki golese kalina zogenda okuleka sente zolese mu banka malayika ne zikugamba nti mukulu ebyo biraba nti ye tokyabirinako buvunaanyizibwa tukutwala leero kati akaseera ako nga bakulaze nti tokyalinako kyo oda yonna ku byobugagga byobadde oyina Allah wagambira fayaqula omuntu wajjukire okugamba Allah n'amugamba nti rabbi owange gwe omulezi wange lawla akhartani kati nzuukuse lawla akhartani Allah nkusaba busabi mpaye eddakiika 2 ayi Allah nkusaba busabi mpaye sekendi 8 Allah nkusaba busabi mpaye eddakiika 6 ayi Allah nkusaba busabi nyongerayo olunaku ng'alaba bamulaze nti kati essaawa zino tosula nkuwa ekyokulabirako ekirala abali bawangaddeko bakadde bange benda bawano kyegagasa nti mwali mulabyeko oba omuntu gwe bateeka karabba oba n'omuwulirako salamu alaikum omuntu gwe bateeka kaki karabba kyansi gye bamuwaayo kangikubuulire gwandaba wano giwulirize omuntu agenda karabba bamuwaayo kyansi eyitibwemu ne bamugamba saba buli kyokola ki bamugamba nti saba buli kyoyagala tukikuleetere
Kyoyagala okulya kisabe. Kasitooba ng'ogenda kalabba bakugamba saba buli kyoyagala. Seeka ogawuliddeko n'osaba buli kyokola ki naye ng'okimanyi ne bw'onaabisaba ne bw'osaba tibba y'emmere bagireeta wali naye nga munyi ogenda lyako essowaani emu era ne bamala nga bakutadde kalabba wali bakuwaayo chance egi naye wuliriza ewa Allah teriyo chance eyo. Allah oli agambye endi Allah tuwoninze wa anfiqu mimma razaqnakum bannange muweeyo mu ssente Allah z'abawadde min qabl olubereberye oba mu ntandikwa an ya'tiya ahadakumul mawt nga okufa tekunnabatuukako musaddaake musale ebisolo ku yidi muweeyo ssente ze muyira muweeyo obudde wa Allah. Lwaki min qabl munnange nga kaseera kali akazibu tekannakola ki munnange tubyogera beebase tubyogera tebawulira nga balowooza tebagenda biwulira ku ssaawa esembayo n'agamba ng'okufa tekunatuuka kubanga kunaatuuka fayakuula eyagayaala agenda kugamba rabbi owange gwe Allah wange ndi mukulajana nyamba rabbi owange gwe omwezi wange laula akhartani nyambo nindemu ay Allah nyambo nindemu laula akhartani Allah wandindikirizaamu ila ajalin qaribe munnange okufa kuno kundekemu akadakiika ompeeyo kachansi akalala lwaki okampa fa asaddaqa wa akum min as-salihin munnange nyina byendeka ku nsi njagala bisaddaaka ndikulekere Allah mberemu ababalongoosa labano bwatagala bangi bagenda kutagala ku ssaawa esembayo ng'ekimutagaza kiki bamugamba nga tawulira abange mwagala tubabuulire ki nawe olimu ababaganya okusaddaaka ng'osobola osaddaaka embuzi ekuyisaako ki okwata embuzi n'ogisala emitwalo 3 ku ssente z'olina ku akawunti osalwa okujjako okubeera nga nawe olinze kulaajana nga bano Allah bayogerako omuntu agenda kulaajana wallahi agenda kutaawa nkuwadde ekyokulabirako bw'olaba nti omuntu bamuwayo chansi yakalabba asabe byayagala Allah tagikongera wuliriza agamba nti ayi Allah nindikiriza fa asaddaqa munnange ayi Allah njagala kusaddaaka ndeke emmaali yange ndaba benjerekedde boononefu ndeke ebyobugagga byange ku duniya abaana tebategeera byoyagala mukyala wange agenda kufuna omwami omulala baganda bange banyi ba mwenge bashiriku baani ayi Allah ndeka nsooke mbisaddaake ate si ku kibanja kyange ndekeko omuzikiti oba ndekeko essomero ly'obusiraamu oba nsaddaake byonna wa akum min as-salihin munnange bwe nabikola Allah ndaba nga nja kubeera mu balongoofu lwajjukira kyebagamba okujjukira okwebikka ng'obudde bwakedde dda okanya kusamba bikunta naye ng'enjuba yavuddeyo Allah ayongerayo atugamba nti oyo omuntu alaajja n'oyo ayina amawulire mangu nnyo Allah yamala n'amuddamu wano yenna asuubira okulaajana ne bw'oliba olaajana malayika bino bigenda okugamba egamba nti walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha kabulaza kasisita omulala abeerani musajja mukulu mukazi gwe bino bitegeere malayika weekusangira ng'oli mu kwetunda salamu alaikum malayika weekusangira ng'oli mu kwetunda malayika weekusangira ng'oli mu kubba malayika weekusangira mu ssabo malayika weekusangira mu muzikiti oba oli mulamanzaani oli mu kusiibulukuka weekutwalira awo tekusussaawo awo kasita bagibwa oda ni woda nti essaawa zino zaakunona oyo tosula salamu alaikum bagenda kukunona nange okunona
nga namwe abasembeddewo ntemusobola kuntaasa yadde mukanula bukanuzi maaso mutunula butunuzi Allah gati wala yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha mbategeeza bino ebigambo Allah tawaayo muntu chansi ndala needi tewaliyo sekendi wati teri sekendi chance wa Allah emyaka gye gyomaze nga wepirirwa wekola byoyagala wekyankalanya towulira wala yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha teriyo kaseera kalala konna Allah waba kutteko olukufunza ebyo nga bikoze bitya nga biweddewo wala yuakhira Allah abange teriyo mukisa mulala Allah gwajja kuwa idha jaa ajaluha Allah bali bawutoye oda ya kutwala tatunulira bya bugagga byolese tatunulira bazadde lyoleka tatunulira bakazi boleka twaduzika muganda wafeeyo Sheikh oba waliyo sijjukira twaduli eyo wansi eyo ngagende kasawe eyo twaduli wetu ne batuteekamu amawulire agagamba nti bannaye ekisinze okuluma abantu n'ekirala nti ye omusiraamu agenze yakawasa omukazi wa nnaku 2 omugole nakwezi ebewa Mungu tebabinyumya nti yadde wakawasa omugole mbwe musoke mulindemu ewani gwe byokuwasa bikwata ku ggwe essaawa zino okunnunyi kati Allah takuwa chance kyosoko mmanya gwe gaana bikozesa nemanya nti wa Allah teriyo chance ndala idha jaa ajaluha Allah babasazeyo kiragiro kyenga kizze ekijja okukunona naye wange ow'ekitiibwa ndaba gwolowooza bigenda kutaasa nina bintu binatunuuliranga wallahi ate Allah yatuwa numbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kinneewuunyisa ndwawo nnyo era ndwirawo ddala okulaba Kabuli gye basimisa enkumbi empya nti bagenze ku Kabuli y'okubuulira gwegaana ne tukwate nesuuka ezikubikako nga tukutwala tunoonya abatalina ne tuzibawa tozisigaza nogenda with zero nga bwe wajja oyina zero wajja oyina zero ne mu kugenda ogenda na zero bino ebibadde bikukyankalanya bino Allah kye yagamba mu Qur'an era nga agamba mu Qur'an Sheikh ajja kunzijukiza essula Allah kirize agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah yagamba tebuli bulamu bwansi bututambuliramu illa okujjako mata'ul ghurur ntero bagamba nti okujjako amata obuta obulamu bwensi tewali kyebuli okujjako amata obuki amata gawooma era bannaye kyaliwo amata nga bamukulungidde akola atya awooma naye gatereke leero n'enkya ogakasanga malamu gaba gafudde dda n'obulamu bwensi buwooma naye eddakiika emyaka 4 oba ogenze illa mata'ul ghurur Allah yagamba nti obulamu bwensi bulamu bwakiyita mu lujja dakiika budakiika ge mata obutagenkugambye n'agamba nti saabiku ila maghfiratin min rabbikum abange bwe mukola emirimu nga muvuganya mu kufuna ssente muvuganye n'okufuna okusanyiyibwa eri Allah lwaki naawe totuulako mu challenge y'okubeera nga gwasaze ku kyalo lwaki totuulako mu challenge y'okubeera nga gwasiibye ennaku 10 ezahijja lwaki totuulako mu challenge y'okubeera nga gwazukako ekiro saale lwaki obeera mu kubbiisanya nansi gy'otaaleeta ensi eno nze bannaye wallahi singa abantu badalla tutegeera Allah byakola singa tetululunkana mbabuulira kati kambawe ka scenario katono nnyo seeka nze mbuuza gwolowooza
abantu babakubanga baali bamanyi ekyettunze ekijja mu 2024 2025 nti ttaka singa abasikire amataka g'abakitaabwe bagatunda seeka wala singa bagatunda waliwo neyagawaayo ne bamuwa bodaboda nefa n'okufa naye kati weyawaayo ku bodaboda bali mu kusalako 25 kwataano batunawo miliyoni 4 golowooza bakutegeera nti 25 kwataano akagenda mu ttooyi bagenda katonda miliyoni 4 yandikagabye si gwe ategeere nnyo abitegeera wuli eri Allah bino byampuna bino bikutawanyiza bwerere bangi okumanya Allah yeewunyisa tuba kubanga twali tumanyi nti abantu babagenda okuzimba si bo basaanidde okuzimba abali ku social media fe tuzze tulaba ebintu ne ku mawulire bamenya amayumba g'abantu seka wabalabyeko nyumba ku nyumba nga kansera gidde nti abasaana kubeerawo mayumba